Bwetwogera kati akatambi kamaze okuba nga kafuluma akalaga omukulu His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'asumatuseemu obutwa obadde bwagala okumuweebwa abasajja ba Mwami Tebukabulwa era nga bano babadde ready nnyo okwagala okusaanyaawo obulamu bwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza n'obategeeza nti ffenna omulamwa gumu okulaba nga tutereeza tutya Uganda yaffe, okulaba nga twegasseeko tutya okulaba nga eggwanga lyaffe likyuka era nga liba ery'enjawulo. Era tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba y'amaanyi ate era ejja kuba ya njawulo. Uganda eyawamu bannayuganda ffenna gye tunuulidde okulaba nga etambula, tukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja kutambulira ddala ate lijja genda maaso. Weewaawo mu lugendo luno abalabe bangi, abatatwagaliza bangi, abatunuulidde okusaanyaawo obulamu bwa pulezidenti bangi, naye Katonda mutonzi waffe nga bwe bagamba nti mutonzi waffe yasalawo, naffe gwe tunuulidde okulaba nga atusalirawo ate tulabe nga twerwanako nga twegattako eggwanga lyaffe lisobola okutambulira ddala bulungi. Twongera okujjukiza abo bonna abalina zi mission zaabwe, abo bonna abaagala okuzza eggwanga lino emabega, abo bonna abatunudde okulaba nga basaanyaawo Uganda yaffe. Twongera okubategeeza n'okubajjukiza nti ke kaseera akatuufu okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka Uganda yaffe enunulwe, Uganda yaffe etambule, Uganda yaffe ebeere ey'enjawulo. Era mwenna abagabi b'obutwa twongera okubajjukiza n'obategeeza nti mugende mu maaso n'omulimu but mujja byejjusa mmwe ng'abantu. Buli kimu okikola oba muba mutumiddwa, naye buli kimu okikola nga ggwe omuntu, era tayime y'okusasula ojja kusasula ggwe nga ggwe omuntu. Bino byonna pulezidenti awati ayagala bitiibwa najja yaleetanga ziddiiru sebo pulezidenti twalikoze bwe tuti namugamba nedda ebyo sibimanyi, mwamugamba nedda. Kati right now Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ekibiina kya Nuupu wano ekirina okwegendereza. Njagala muwulirize ebigambo bino. Kagabo twani yamuwa kaadi ya Nuupu. Kati ntandise mwenna ababaka ngenda basunsula n'ababadde ku meeting ya Popopo. Kagabo twa yali mu Greater Masaka Puga project ng'agimanyiko. Kaadi n'agamba oyo yasinga. Juliet Kakande si Greater Masaka kaadi ne bagibawa. Era olukwe luno okumanya lunene njagala muwulirize. Right now Mpuuga yayise ababaka bano b'engendo basomera ne batula mu meeting ku Popopo ng'omulamwa guli ku Kyagulanyi Ssentamu ne NUP n'ekigambo kye bayita protest vote. Protest vote. Mpuuga kati baagala genda kwata ssente mbu batambule balwanyisa protest vote. Abaka ba Nuupu yatandise obateekako bakandidenti, omu yamugye Mengo ku BBS mbu agenda kwesimba ku Namugga. Uliriza. Kati omuwulira agenda akuwa protest vote. Naye mbagamba ebigambo bino twabyogera bamu ne mutatuwulira. NUP essaawa zino erina okukozesa omukisa ereeta abantu abali royo eri pulezidenti. Ne bw'aba ng'ali atya, mulaba FDC eyo omusajja gwe bayita Mwijuki baani abo Besigye yatuuka ekiseera nina okuzimba abantu bange. Era bw'esanga omuntu awakanya ekya Lubongo yogenda mu Central mba sikutegeera. Awakanya ekya Chairman Nyanzi. Bano abasajja basegona bonna banoonya tuzeeyo tutya tumukube. Kubanga baba bamanyi tuli mu budde bwa kufa. Budde kati segona mujja mulaba agenda kwetona amaganzi. Kyagulanyi alina okulembera Uganda, njamukiwulire kino. Era ebigambo byempulira ne ssente zitambula. Waliwo ababaka ba Parliament ng'omaze emyaka 3 tolinnya ku kitebe kya Nuupu. Omaze emyaka 3
tobeera mu activities za kibiina ddala oba ogamba ki abantu ssente ba district mugenda balaba nga lwe bajjukira nti budde bwa kalulu butuuse people power fere tugitandikangako kubeera tujja budde bwa kalulu our goal our agenda kujjako nakyemalira mu 7 ebimu bye naalirowozesa akakiiko ka electoral commission KNUP omuntu bamubuuza okoze eki ku kujjako mu 7 waliwo mobilizinzeeko abantu kubanga byatiisa wa strategy oli n'abeeraawo kati bangi ba schemers bagenda kweyambaza obukofiira ba schemers batandise dda bino tetuli mu bya comedy abantu baagala mu 7 kuvaako protest vote gye tugendamu oba nfa oba osigalawo awe tulaga so nga mbere bwe tubagamba ebigambo bino abantu balidde sente kati waliwo eno emboozi y'ono omukyala nebyo abantu baginanaagiriramu wulira ono omukyala emboozi mwaginanaagiriddemu neŋŋamba ye bano bamanyi ebiwulira ulira emboozi y'ono omukyala ngenda kusigala nga ngigoberera paka bwe tulifuna ekituufu ku Mapu Media ne Patricia Sewungu ani alimbaani Patricia Sewungu mu bigambo bye yasooka n'ayogera bw'ati foot soldiers, they can recall because they were there. Selector came holding my hand and nanga mapesimyo nzengendo kwata video. Era video jena releasing ngambuza president. That video came from my own phone. Abajiraba ku TikTok yange. It came from my personal phone. Selector era mazuka kwata bulungi nga we najja tata mpuka mide mbuza president mbuza first lady mvaawo nzijo kubuuza honorable zake. Map Media aja to me nangamba Patricia kutte the best video take emitwalo ana ku simu yange nkakuwe. But I thought it was a joke because I'm thinking Map Media ayinza okuntunza video such one abu atubaawo tukibulunga era mu bigambo bye Patricia Sewungu yagamba nti ayina wuliriza nja message enegende eri bannayuganda njagala message enegende eri bannayuganda bannayuganda mwine ekinyumo era bangi wuliriza nja message eno egende eri bannayuganda ngenda sinzira ku kintu kya Patricia Sewungu nja message egende eri bannayuganda bannayuganda bangi Museveni atufuze tetwagala kutegeera mazima ono omukyala Patricia Sewungu mumanyi bulungi mumumanyi muna struggle tewali yamulumbye nti oba mukuba nti oba kiki wabula ekibuuzo kyabadde nti okola kino omutemu ayagala okujja pulezidenti waffe nze yasasudde abavubuka ku intaneti eyo ku TikTok waliwo be bayita baseremba Jime ba Ivan Bruce bali eyo bavuma era nabagamba ku kati ne Mapu Media mpulya baagala kuba kumutuusaako bulabe bamuwummuza buli akyogerako muwummuza munaatera okulya nti Katongole bamuwambi baani bannannyini nsi eno baani bannannyini ggwanga lino bwe twogera ebintu ebimu emikwano gidde ebbali ku musajja ono Kyagulanyi. Let me tell you one thing. Mwali mwebuuzizzaako UK mumanyi abantu beeyina aba revolution eyo chapter ye UK mumanyi UK abantu beeyina abaagala okujjako Museveni bwe bagenda okwekalakaasa bagenda bameka goloza abasigalayo ewaka tebaagala omanyi be twogera nabo nga bali UK nga baagala change twali tutudde wansi ne twebuuza why bali abantu basigalayo okimanyi nti waliwo bonga
nakwemulisa ngenda kukekalakasa kannemulise n'abalala beba disgruntled intentionally ne babamalamu amaanyi eyukke chaptaawo ne babakuba nenga bannayuganda missoni eyannakyemalira Yoweri Museveni ey'okuba Kyagulanyi ne NUP n'abo balwanira enkyuka mu diaspora yatandika dda era eri mu kutambula. Bwe tubagamba ebigambo bino njagala mubiwulirize bulungi. Bannayuganda, mikwano gyange nze ekyasobola okufa Museveni n'anzita ne munziika. Naye abantu balina obulumi mu diaspora awo because of some personalities, because of olw'abantu abamu abalowooza nze mmanyi president, nze mmanyi omukulembeze gundi, nze mmanyi ki, our agenda yakujjako Saabatemu. Abo bali awo bannayuganda abafiiringa hearted. Waliwo ekyajja USA abantu bayingira yuna bakuba NUP ne people power jibuliza mutaka bayuna nenga mbamanyi information yajja nze nali nava ku Moza diaspora kwanga abantu banyigira ngamba bulira amazima banyigira ne ogenda tunula ngaliwo ensolima ezaagala okunafuya kati yuna yali egudde yuna nga abantu bali ku cause ya president ya nkyukakyuka ne bagamba tukoze tutya ne batandika ottema enteega z'abakulembeze abamu ne batandika onnafuya balabe nga yuna edda waggulu mwabirayo ku Mese Bontwe ng'afudde yali wa NUP ne waliwo abakulembeze abamu nga muli mu yuna mwagamba batemugezi don't mention somewhere nti Mese Bontwe yali wa NUP temwakyogera era yuna causes abamu be nabagambako ne batandika okwetema amaganzi ku Mese Bontwe nebya sento zikuŋŋaanya Mese Bontwe ensiika gye bamuziikamu e Uganda mwagitegeera baminisita ba Museveni be baali eri nenga omusajja yali wa NUP. So when we come out opagamba ebigambo bino tumire ensanafu ne tubagamba kino mwegendereze nalabye ba comrades abamu because baba wa sente wena kusindikira emitwalo 2 ndifendinga n'otunda entegeerayo n'okola video teweerowoozesa nenga kye tugamba Patricia tumwagala era tumwagaliza tumubuuza tumugamba oyo musajja obadde tomumanye yatambulira ku mwagala w'abangi security ya president tebeeramu naaga abamu mujja binyiigira naye ge mazima mbagamba ebigambo bino mwagala kaabisa bannayuganda waliwo embeera ezimu ezigenda mu maaso nga tulina ozisabira waliwo embeera ezimu tulina okukozesa obwongo bwaffe senses zonna ebyaliwo 2021 tetwagala biddamu abawaayo ba Edi Mutwe bakwatibwe be bampuuga naye tuffe twabakubirawo day one bwe tuba tusobodde okugyamu emisoto mpuuga gya bed atakini sky soldier mbagamba era njamuwulirize bulungi bannayo nakuba ki njabagamba era njamuwulirize ebigambo bino kubanga tewali agenda bibagamba abavubuka bagala change that's change anna omuntu n'omujjako n'alemerako anna ali mukono na live yange waliwo abantu bantawanya banno omujjako n'alemerako n'omujjako n'alemerako omuntu wakujjako please tolemezaamu
tolemezaamu. People power. Waliwo abantu muliriza ebigambo bino, waliwo abatusuubiza kalenda twazigabye eggulu mwazirabye abantu basanyufu ne bafuna kalenda za president. Tugenda tutambula tugaba calendars za protest vote. Waliwo abatusuubiza temwatuwa, waliwo abatusuubiza calendars temwatuwa, calendars abatusuubiza bannange kalenda zaweddewo. Abantu babano basanyufu kambalageko nga tugaba kalenda za president. Tutambula sinamalayo nno mulamwa ne kalenda baana abankubira kyovolaba. Siato natete nkutumiddeko baba abantu kalenda za president nebaza bazisondera wano ku live. Mchala lita kalungi kati mchala ngoyo n'omuwa kalenda ya president indako ya protest vote ogirabye mchala yiyo abantu nga basanyufu kambalage wano. Oyo yuyo mchala omusanzi wa Kaina n'akaso n'omuwa kalenda ya president. N'omuwa kalenda ya president. Beatrice Osige tumiddeko ebane mutugulire kalenda baba abakyala basanyufu obalaba. Kati abantu bali Museveni yabatiisa bawamba abantu. Kati fe tutambula ddo tuddo n'omwe ekifaananyi kya Bobby n'omusomesa protest vote n'asanyuka. Ekyo kye twagala njabalaga wano kubanga ebintu bino mwino bitegeerya ddala bulungi. Abantu babano olaba owadde kalenda ya president, kalenda bazifunye basanyufu. Kati njamulabe bano babo abo nabasanze eyo mbyalaani bakyala batunga kamba balage ne babo ulaba linda ko njagala balaga olaba linda ko labe linda ko mulabe linda ko njamu tumwetegereze bulungi video eno ozirabye kalenda. Era njagala gwe nowulirize bulungi ekigambo kino era otegeere laba kalenda. Era nja kudda tulabe tufune kye tuteekamu. President Kyagulanyi abaagala nnyo kalenda yiyo. Waliwo omulala yagala ya president. President omulabye. Ani omulala president Kyagulanyi mumulabiranga ddala protest vote. Omwagala w'abantu Kyagulanyi mumulabye. President Kyagulanyi namwe abaagala nnyo. Bobi Wine mumulabiranga ddala kwagala bakubanega mwe bali kwagalako. Abasijja twaligeko mu bbanga. Uliriza bulungi kati obala abakyala bano twabawadde kalenda za president. Oyo mwana omusanze ku manda ayokya manda n'omuwa kalenda ya president n'akitegeera. Kati abantu abazuukusa batyo, abantu abazuukusa batyo nebaza abantu wa calendars zaweddewo. Abamu ne munsuubiza wano temwatuwadde calendars, ne munsuubiza tugenda kuwa kalenda temwazireese. Kati so twagala calendars, mutuwe calendars tubeere nga tutambula kwatambula do tuddo muntu ku muntu okitegeera. Baba abakyalo balaba kalenda tuzibawadde tugenda tambula Uganda yonna. Abantu basanyufu era abalwana Kyagulanyi muba musaaga. Abalwana president Kyagulanyi babo obalabye kati babo ba boda bonna tubawadde kalenda za president. Bonna tubawadde kalenda za president. Tutambuza protest vote. Abantu kalenda mwazimpeera wano oliri mukyala abatuwa kwaliko lita kalungi alo omukyala wamita Joyce Kigika waliwo babo balaba. Kati abantu bazzemu essuubi ku ground era abantu bankubira waliwo ankubidde ali kyenjojo beetaaga kalenda. Kalenda ya nusu 5 n'alivudde wano olwaliro nga mutuwaddeyo kalenda kampandike wano ennamba 0702 22 27 58 Katongole Julius 702 2027 58 Katongole Julius. Eno mission gye tuliko ya protest vote
omuntu olekawo ekifaananyi kya pulezidenti n'ajjukira ku makya tuli ku protest vote ne kalenda ey'ebitaano kalenda 5 ne zikulema Amanda Nakagwa ye teyenyenyaako yadde mulaba nawe yaliwo wano bintu beera bya ddala tetuli mu katemba tuli mu bintu olaba tuba tutambula do tuddo abantu ne tubazi kalenda yuyo Seeko mulaba musajja musiraamu n'omugamba protest vote n'agikwata n'agitegeera abikati kye twagala okukola era kye tubasaba mwenna okulaba nga tukinyenyigirawo kyala n'omusanga n'alaba ku kifaananyi kya president kati baali basaba ekifaananyi kyange kino ekya president ekisigaza akatubawe kalenda ng'abantu basanyufu abantu beetaaga change abantu kubazuukusa tubabuulira kye bagenda okukola mu protest vote si kyakusaaga protest vote tegenda beera ya muzannyo njagala calendars kalenda zenjagala zokka oli asogama tubaddeyo kalenda 10 tubaddeyo kalenda 5 kalenda bweziti tutambuze struggle tutambuze revolution abantu bo ku ground fe tugenda bazukusa baali babatiisa kitegeera Olya Amanda Nakagwa yagambye sitagenda mu kalulu ne kati Amanda Nakagwa Kimbugwe live yabagamba agenda batwala eri temwina kye mwakolawo fe tulina ensonga protest vote Sister Rose Michael lyoti abannaye kulozezaako n'olwaleero nga njagala kuweereza message kubuuza obulwadde buli butya mukwano gwange Sister Rose Michael ebigenda maaso biraba Museveni ne Kagame bali batta abantu Kongo bali mu M23 ne babuzaabuza abantu so ensonga ya calendars number wa Justin nkutumiddeko kyalo oyo mulwanyi nnyo kyala mwagala nnyo number wa Justin Ryan's jukiza Bobby Yang era mbadde ntandika video nenjogera ku muganda ffe Bobby Yang kyala number wa Justin mulwanyi muna struggle era yo mukuba kyala I think it was 2000 gwali mwaka kimu kyala number wa Justin lwagena mu ddwaliro nokyalya ku Mr. Update 22 mugumu we twagende Seguku nojja noganja agenda kulaba ku Segirinya obulwadde obumuluma webale nnyo mukyala nambo Audu Kolo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ebiri ekawempo biraba tuyina okujjako mu 7 bino bye tulimu protest vote kuluno tewali byakudda wano mbu biki protest vote fwe twakozeseza kunakyemalira kozesa embeera omuntu omutuukirira otya 22 mugumu nambowa kati ffe katutambuze kalenda eneberako message ya protest vote taata nagisanga ewaka ne maama ne message gy'omubuulidde n'atagigira n'atakola ki n'atagivaamu nenga abantu ku ground kyembagamba baagala president Kyagulanyi abantu ku ground basalawo bamanyi gwe baagala omuvubuka ng'oyo omulaba omuwadde kalenda president musanyufu is happy neno omugamba fa mu kusanyuka obusanyusi eyo kalenda gyekwadde kasigala akabonero akakuzuukusa ate ffe tetugenda kuzikiza owulira abantu ekitundu kino onakola epese okulaba nga tubawandiisa mubeere nga mufuna mugenda mwewandiisa mubeere nga musobola okulonda abavubuka n'abantu ab'enjawulo onakola epese okulaba nga tubawandiisa mugende mwewandiise mugende mukebere endagamuntu vidiyo zonoona so bino bye tuliko tuli mu byaddala omusajja oyo atunulidde president we Kyagulanyi Ssentamu this time around tetugenda kusaaga tetwerabira kubanja abasibe
baganda baffe ba Bobby Yanga n'abalala bakyali mu kkomera tubabanje tubeere nga tubabanja sinafunayo kalenda n'emu olwayo tuyimiriddemu kalenda tetuyina tuweyo kalenda 10 kalenda 5 kubanga twagala calendars tubeere nga tutambulira ddala kalenda omukama abawa omukisa abagenda okutuwa namba weri 0702 222758 tubeere nga tutambuza revolution naye nga musabire nnyo sister Rosie Michael munaddiini waffe oyo omusista mulwadde ajja kuba awona mumwongere essaala tusabire ku basibe baffe abali mu kkomera muganda wange Bobby Yanga agaba Anthony ngenda mubanja buli lunaku bamachete tubabanje tubeere nga tubabanjisa ddala bulungi wanga tulina okuzuukusa embeera eyo tubeere nga tutambulira ddala bulungi saagala muggwemu maanyi naye nga kye tulina okukola ffenna kwe kulwana okulaba nga tulwanirira ensi yaffe eggwanga lyaffe. This is our country, this is our motherland. Essaawa zo tutunuulire nnyo nakyemalira, ebifo tebitumalamu tutunuulire nnyo kujjako nakyemalira. Era nze abamu bankubira era nga mumira nsanafu tuwulira ojja kubwe muppi naye ng'otambuza kifaananyi kya president ne mbagamba yooyo oyo bw'afuuka president buli munnayuganda akola ki? Afunamu. Buli munnayuganda afunamu. Be muppi tubafunye, bakansala tubafunye. Onayinza otuwa Nicky Army buli kalenda ya 5 Nicky Army. Nicky Army ayinza otuwayo kalenda 10. Kale kalenda ezo za layisi. Mustruggle teekamu Nicky Army sebo buli kalenda ya 5 atuwa kalenda wano nga mwogera twagala calendars njamve at least enkyabaana bakole nga tulinayo ekiristi kalenda 3 nyoza 3 ziba za sente mmeka kalenda 3 tezisokandayo 3 jinzo kwemtwala nga 16 3 kati nobo gamba nguze kalenda 10 kalenda 5 mugende mukole mu miransanafu tuba tutambulya ddala Nicky Army kadninde wano enjala calendars fe tumanyi ku ground message etambuza this time around protest vote aliatya mire Maria wa Bobby tumiddeko eseza nalwanga twagala calendars eseza nalwanga twagala calendars eseza nalwanga twagala calendars eseza nalwanga tata ya simu twagala calendars Irene Nambuya calendars Gonzaga Bachwa calendars Suzy Nabs namuyimbwa twagala calendars abamwita Mose Edison calendar Lubega bagala mugagga calendar Apezero Sky Kathe Kibirige